Essula ey'omusanvu. Awo bwe yamala okwogerera ebigambo bye byonna mu bantu, n'ayingira e Kaperunawumu. Awo waaliwo omwami w'ekitongole, omuddu we gwe yali ayagala ennyo, yali ng'alwadde ng'agenda kufa. N'oyo bwe yawulira ebigambo bya Yesu, n'atuma bakadde b'Abayudaaya gy'ali ng'amusaba okujja okulokola omuddu we. Nabo bwe bajja eri Yesu ne bamwegayirira nnyo ne bagamba nti asaanidde ggwe okumukolera ekyo, kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'ekkuŋŋaaniro ye yalituzimbira. Awo Yesu n'agenda nabo. Awo bwe yali nga tali wala n'ennyumba, omwami oyo n'atuma mikwano gye gy'ali ng'amugamba nti, ssebo, teweeteganya kujja, kubanga nze sisaanira ggwe kuyingira wansi w'akasolya kange, era kyenvudde nnema okwesaanyiza nzekka okujja gy'oli. Naye yogera kigambo bugambo, n'omwana wange anaawona. Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga nina baserikale be ntwala. Bwe ŋŋamba omu nti genda, agenda, n'omulala nti jangu, ajja, n'omuddu wange nti kola kino, akola. Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya, n'akyukira ebibiina ebyali bimugoberera n'agamba nti, mbagamba nti sirabanga kukkiriza kunene nga kuno newaakubadde mu Isirayiri. Awo abantu abaatumibwa bwe baakomawo mu nnyumba ne basanga omuddu ng'awonye. Awo olwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba, omulambo nga gufulumizibwa ebweru, gwa mwana nnyina gwe yazaala omu, ne nnyina oyo nga nnamwandu, n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira, n'amugamba nti, tokaaba. N'asembera n'akoma ku lunnyo. Bali abaali beetisse ne bayimirira. N'agamba nti, omulenzi, nkugamba nti golokoka. Oyo yali afudde n'agolokoka, n'atuula, n'atanula okwogera, n'amuwa nnyina. Obuti ne bubakwata bonna, ne bagulumiza Katonda, nga bagamba nti, nnabbi omukulu ayimukidde mu ffe, era Katonda akyalidde abantu be. N'ekigambo kyekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna eriraanyeewo. Awo abayigirizwa ba Yokaana ne bamubuulira ebigambo ebyo byonna. Yokaana n'ayita abayigirizwa be babiri n'abatuma eri Mukama waffe ng'agamba nti, gwe wuuyo ajja, nanti kitulindirire mulala. Awo abantu abo bwe baatuuka gy'ali ne bagamba nti, Yokaana Omubatiza atutumye gy'oli ng'agamba nti, gwe wuuyo ajja, nanti kitulindirire mulala. Awo mu kiseera ekyo n'awonya bangi endwadde n'okubonaabona ne dayimooni, n'abazibe b'amaaso bangi n'abawa okulaba. Yesu n'addamu n'abagamba nti, mugende mubuulire Yokaana ebyo bye mulabye ne bye muwulidde. Abazibe b'amaaso balaba, abalema batambula, abagenge balongoosebwa, abaggavu b'amatu bawulira, abafu bazuukira, abaavu babuulirwa Enjiri. Era alina omukisa oyo atalineesittalako. Awo ababaka ba Yokaana bwe baamala okugenda, n'atanula okwogera n'ebibiina ebya Yokaana nti, kiki kye mwagenderera mu ddungu okulaba? Olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde engoye ezinekaaneka? Laba, abambala engoye ez'obuyonjo, abalya emmere ennungi, baba mu mpya z'abakabaka. Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Nnabbi? Weewaawo mbagamba, era asingira ddala nnabbi. Oyo yawandiikibwako nti, laba, nze ntuma omubaka wange mu maaso go, alirongoosa oluguudo lwo gy'ogenda. Mbagamba nti mu abo abazaalibwa abakazi temuli asinga Yokaana obukulu, naye omuto mu bwakabaka bwa Katonda ye mukulu okusinga ye. N'abantu bonna bwe baawulira n'abawooza ne bakkiriza Katonda okuba omutuukirivu abaabatizibwa mu kubatiza kwa Yokaana. Naye Abafalisaayo n'abayigirizwa b'amateeka ne beegaanira okuteesa kwa Katonda, kubanga tebaabatizibwa ye. Kale abantu ab'emirembe gino n'abafaananya ki? Era balinga ki? Balinga abaana abatuula mu katale nga bayitaŋŋana, abagamba nti, tubafuuyidde emirere ne mutazina, tukubye ebiwoobe ne mutakaaba maziga. Kubanga Yokaana Omubatiza yajja nga talya mmere so nga tanywa mwenge, ne mugamba nti aliko dayimooni. Omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa, ne mugamba nti laba,
omuntu omuluvu, omutamiivu, mukwano gw'abawooza era ogw'abalina ebibi. Era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'abaana baago bonna. Awo Omufalisaayo omu n'amuyita okulya naye, n'ayingira mu nnyumba ey'Omufalisaayo oyo n'atuula ku mmere. Kale laba, omukazi eyali mu kibuga omwo eyalina ebibi bwe yamanya ng'atudde ku mmere mu nnyumba ey'Omufalisaayo, n'aleeta eccupa ey'amafuta ag'omugavu, n'ayimirira emirannamiro ku bigere bye ng'akaaba, n'atanula okumutonnyeza amaziga ku bigere bye, n'abisangula n'enviiri ez'oku mutwe gwe, n'anywegera ebigere bye, n'abisiiga amafuta ago. Awo Omufalisaayo eyamuyita bwe yalaba, n'ayogera munda mu ye nti, omuntu ono singa abadde nnabbi, yanditegedde omukazi amukwatako bw'ali era bw'afaanana ng'alina ebibi. Yesu n'addamu n'amugamba nti, Simooni, ndiko kye njagala okukubuulira. N'agamba nti, Omuyigiriza, yogera. Waliwo omuntu eyawolanga, naye yalina babanja babiri, omu ng'abanjibwa eddinaali 5 n'omulala 5. Abo bwe baali nga tebalina kya kumusasula, n'abasonyiwa bombi. Kale ku abo alisinga okumwagala aluwa? Simooni n'addamu n'agamba nti, ndowooza oyo gwe yasinga okusonyiwa ennyingi. N'amugamba nti, osaze bulungi. N'akyukira omukazi oyo, n'agamba Simooni nti, olaba omukazi ono, nnyingidde mu nnyumba yo n'otompa mazzi ga bigere byange, naye ono atonnyezza amaziga ge ku bigere byange n'abisiimuuza enviiri ze. Tonywegedde ggwe, naye ono bwe nnaakayingirira tannalekayo kunywegera bigere byange. Tonsiize mafuta ku mutwe gwange, naye ono ansiize amafuta ag'omugavu ku bigere byange. Kyenva nkugamba nti asonyiyiddwa ebibi bye ebingi, kubanga okwagala kwe kungi. Naye asonyiyibbwa akatono, okwagala kwe kutono. N'amugamba nti, osonyiyiddwa ebibi byo. Awo abaali batudde ku mmere naye ne batanula okwogera bokka na bokka nti, ono y'ani asonyiwa n'ebibi? N'agamba omukazi nti, okukkiriza kwo kukulokodde, genda mirembe.